Twebaza omuyinza wa byonna yatonda eggulu n'ensi. Tumwebaza lw'ekirabo eky'obulamu n'omukka, era tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebalizaako mmwe abafunye ebirungi era abayina bye mutuuseeko, ate ne tusaasira nnyo mmwe abayita mu kusoomooza okw'enjawulo. Ensi bw'ekyo bwe yatondebwa wabaayo abasanyuka ate n'ebaayo abakaaba, kubanga essanyu lya muntu n'amaziga gali mu muntu. Kale olw'okuba nti essanyu liteekeddwa okubaawo n'amaziga gateekeddwa okubaawo kuba byonna biri mu muntu, tuba twebaza olw'ebyo, naye ate ne twegayirira bireme okuba ebiyitiridde, so newankubadde nga tumanyi nti byonna kitundu ku bulamu. Tubaaniriza nnyo leero, mumanya ky'oli manya omulimu gwo. Leero lwe luzingu olusembayo olukomekkereza mu kutula nsanja. Bunaagenda okukyaya enkeera nga lumu mugula nsigo. Essanja nga limaze okukutuka, omulimi ow'essuubi aba yatema amavuunike era nga yakuba. Mu biro bino ebiddako aba agenda okugula ensigo asige. Kitwala ekiseera ky'osize okulaba ku makungula gaakyo, kyokka oteekeddwa okweresa essanyu ery'amangu ne weewaayo ku ekyo ky'osize oba mu ekyo ky'osize osobole okukirabako. Kitwala ekiseera naye era bimala ne bikula, wabeerawo okukoola. Abaagala okukungula amangu okwefumiitiriza kulaga nti ate awo we yaggyibwa okutundibwa mu Misiri kusinziira ku byawandiikibwa ebyo. Ekitegeeza ekinnya mwe baamusuula kiteekeddwa okuba nga kyali kumpi n'ekkubo eryayisanga ebigaali ebyavanga mu Asiriya okujja okunona abaddu. Ndowooza baba bayitawo ne bawulira omuntu eyeekubira enduulu ng'asaba okuyambibwa, ndowooza n'aggyibwayo, bw'atyo n'atwalibwa okutundibwa mu buddu, naye ng'ate obuddu ye yali bwe bwali obuyite bwe, obuyite bwe bw'obulamu oba okuyitibwa kw'obulamu kwe. Yali waakukusanga nga asoose kutundibwa mu batali babe, era gye yali ng'ali mu kkomera eyo gye yatundibwa, ddaba bwe bajja basiba abakungu, kabaka n'asiba abamu ku bakungu be n'abasibira mu kkomera lye limu n'omulenzi oyo mwe yali. Mu kkomera omwo omulimu gwe yasinganga okukola kwali kuvvuunula birooto bya banne, era ne bajja bakimanya nti akalenzi akavvuunula ebirooto buli omu
mu kkomera eryo n'akimanya. Ebiro biyita, kabaka addiramu abakungu be abamu baali basibiddwa Bwemage. Ate na wano tuyina omuddo bannanga Bwemage, baali basibiddwa Bwemage. Bwe bavaayo mu biseera bye bimu, kabaka afuna ekirooto eky'ente 7 ennungi ate ziriibwa obute obubi oluvannyuma n'ebyaddirira. Bayita abakugu mu kiseera ekyo okuvvuunula kabaka yali alengedde ki oba okwolesebwa okwo kwali kwogera ki. Omu ku bakungu yali yassibwa n'omulenzi omuto, ng'abalala bonna bamaze okulemererwa okuvvuunula obubaka kye bwali bugamba. Bayita omulenzi omuto Yozefu, ng'ono amaze okumutegeeza nti gye wansibira eyo waliyo akalenzi kaalina ekirabo eky'okuvvuunula ebirabiddwa. Ono omugezi amanya nti ebintu bingi eby'okubaawo mu bulamu bwo wabiraba, naye tewasobola kubivvuunula kubanga wali tomanyi lulimi oba kwolesebwa okwo. Ensi evudde mabega ng'abantu baloota eby'ensonga, abakulembeze baloota eby'ensonga. N'alengera ebiro ebijja ne yeeteekateeka era n'akola by'ateekwa okukola okusobola okwaŋŋanga ebiro ebyo n'okubiyitamu. Baleeta akalenzi nga tekalina kye kafaanana, tekaasoma oba si kateeketeeke, tekaakulira mu kisaakaate, kajja kavvuunula okwolesebwa kwa kabaka. Twagenda kubeerawo ebiro eby'amakungula bya myaka 7, naye oluvannyuma lw'ebiro ebyo wajja kuddawo ebiro eby'enjala. Kyekava kawa kabaka amagezi nga kamugamba nti mu biro bino tusimbe nnyo emmere nnyingi, tuzimbe we tunaatereka ebyagi, tuzimbe ebyagi we tunaatereka emmere, kubanga oluvannyuma lw'emyaka 7 walibaawo ebiro eby'ekyeya. Laba omwana ng'akyalina eri gy'atannatundibwa, akyali mu bakadde be, afunye okwolesebwa nga banne bavunnamye mu maaso ge. Laba asuulibwa mu kinnya atundibwa eno, ate eno avvuunula obubaka obuyungagana n'obubwe. Kabaka kyava alagira nti kakulembere era kabeere akawiike ak'amagezi ebbanga lyonna. Ku myaka 23 n'atandika obuvunaanyizibwa ng'akulembera abantu abakulu era ng'abaluŋŋamya. Okuyitibwa kw'omuntu n'obutume bwe tebubeerako myaka era tebuliiko kiseera nti ekyo kye kiseera ekiteekeddwa. Ebiro byakyo nga bituuse tekibaako myaka, kubanga obuyite buba mu muntu. Kyova olaba nti ensangi zino osanga omwana muto wa myaka 18, 20, naye nga yategeera ekyo ky'omanyi era nga yagenda okukuyamba akukanikira emmotoka eyo ekutabuseeko, nga gwe wasoma oli muyigirize nga bano bakanso walukagga, nga wasoma naye ng'omwana agenda okukanika emmotoka ye wa P3. Kiri kye njagala tujje mu ekyo, okulaba n'okutunula. Okulaba, okutunula kikolwa kya maaso ga nsi, okulaba kikolwa kya maaso ga muntu. Omuntu gwe mwoyo, man, ish, spirit, gwe mwoyo. Bagamba nti omuntu oyo baboogera ku mwoyo, naye bagamba omusajja oyo baba baawudde nti omwoyo guli mu mubiri omusajja, naye bagamba omuntu oyo babategeeza omwoyo. Kati okulaba kwa mwoyo si kwa maaso.
nti gwe bw'otunuulira ebintu byonna ebikwetoolodde mu bulamu bwo okuva bwe wakula eri gye wava by'oyiseemu okutuuka kaakano olaba ki? Okulaba okwo kwe kulivaamu ebikolwa byo, kwe kulivaamu okukkiriza kwo, kwe kuvaamu okugumira embeera oba okugumiikiriza embeera yonna gy'oba oyitamu ng'okola ekyo ky'oteekwa okukola, kubanga wayolesebwa nti eri ku nkomekkerero y'omuwaatu ogwo waliyo ekitangaala. Ekyo nno kizibuwalira abantu bangi. Bajjajjaffe kye bava baalugera nga bagamba nti alidde eggi ne yeesubya omuwula. Nfo ky'okulinda eggi lino lyalulwe ate enkoko ekule ebiike n'amagi amalala muveemu enkoko endala, ali omuwula enkoko agiriira mu ggi, omuti aguliira mu nsigo, ebibala abiriira mu nsigo, kubanga byebiro ebiriwo. Okulya ebibala nti abantu balya ebifenensi bamala okubirya nga biwooma nnyo, n'ensigo ne bazivumbika ne bazookya ne bazirya. Buli kibala kibeeramu ensigo, buli kibala kibaamu ensigo. Ekibala kiba kyakuliibwa, ensigo eba yakusimba oba kusiga. Omutonzi yamanya nti ebiseera by'omu maaso bibeera mu nsigo, naye nakkiriza ababeerawo ebiro ebyo olw'okuba baba balina bye beeyagaliza nabo, n'abakkiriza balyenga ebibala, naye nga bayitiddwa okuddira ensigo z'ebibala ebyo bazisige n'abaliddawo basobole okusanga ebibala. Oba oliawo ebyasooka byemeza katugeze, wabula kiba kya bugenderevu abaliwo okusiga ebiddako abala basobole okubiryamu ab'emirembe egiddako. Kati bw'obanga ozaaliddwa mu biro ebiri ebibala n'ensigo, oteekeddwa okwefumiitiriza kye tuzze tusomesa nga tugamba nti obulamu si tebutandika leero era tebukoma leero, bwakubaawo n'enkya naluli. Ekyawula omuntu kwe kulaba ekisigo ky'omuyembe n'akirabamu ekibira ky'emiti gy'emiyembe, n'akkiriza okugumiikiriza ayite mu mitendera gyonna okutuusa lwakisiga, ate agumiikirize kikule kisse emiyembe emirala n'ensigo endala aggyemu ekibira. Wabula ekyawula bonna, endaba bwe batunula balaba ki? Bw'akozesa amaaso g'okutunda, gano amaaso ge tulina tegalaba, gatunula butunuzi. Okulaba kuli mu muntu munda, kubanga amaaso agalaba geekwese, kubanga ebyo ebirabwa biteekeddwa okubanga byakyama. Kyova osanga omuntu ng'aleka obugagga n'aleka byonna n'abaako ekkubo lyakwata, ye mwalowooza nti mwakkiririza, si lwakuba nti mmwe muba mulabye, wabula ye aba alabye. Ensi kyeziva zigoberera aba baziweereddwa okuzirambika, si lwakuba nti be basingayo okumanya n'okutegeera n'amagezi, naye be baba baweereddwa mu kiseera ekyo oba mu biro ebyo okwolesebwa kw'ebiro ebiddako. Kitwala ababikkuliddwa era abalaba nga tebatunula butunuzi okuvvuunula n'okubikkula obubonero bw'ebiro byabwe oba obulamu bwabwe, ne basobola okumanya nti mu lujja luno ono yatuweereddwa. Buli nnyumba erimu agiweereddwa, buli lujja lulina aluweereddwa, buli lunyiriri lulina aluweereddwa, buli mutuba gulina aguweereddwa, buli ssiga lirina aliweereddwa, buli kasolya kalimu abaweereddwa. Kitwala mmwe abaliwo era abatunula
okwetegereza obulungi ne mulaba nga bwe mutunula mulaba ne muzimba munnammwe oyo bwe muzaalwa ne mumusabira ne mumulera ne mumulambika ne mumukuuma nga mumuzimbako ekisenge ekyokukkiriza kwammwe asobole okutuuka, kubanga bw'atuuka asobola okudda n'anona abasinga obungi. Bw'otunula olaba ki mu bulamu bwo? Obubonero tuba na buna. Obubonero tuba na buna. Waliwo akongeza, waliwo akakendeeza, waliwo akagabizaamu, nebayo n'akakubisaamu. Bw'obuba bukozesebwa baddira emu ne bagiteeka eno ne bagattako emu ne bateekawo akabonero akawa ekivaamu. Oli ayinza okugamba nti emu gattako emu ofunamu mmeka? Olina ssaawa 2. Amagezi genkuwa, toyimirira wali emu, toyimirira wali kagattako, oyimirira awali akalaga ekivaamu, ate toyimirira wali kivaamu, oyimirira awo awali equal sign. Obuntu obwo obuti obubiri obwebase, kubanga obuti obubiri obwebase baba bagasa obutoolako bubiri ne bateekawo. Kati oteekeddwa okubeera omwegendereza ennyo, oteekeddwa okuba omwegendereza ennyo ng'okola by'olina okukola. Kyetuva tukubuuza nga bukedde enkya ya leero, bw'otunula mu bulamu bwo olaba ki? Bw'otunuulira ku kitundu w'oli olaba ki? Bw'otunuulira ensi olaba ki? Toggwangamu olw'ebyo by'otunuulidde. Nywerera ku ekyo ky'olaba. Ne bwe kiba kikwetaagisa kufiirwa buli ky'olina olw'ekyo ky'olaba, sigala ng'onyweredde ku ekyo ky'olaba. Lwaki? Oli ng'ali mu kinnya nga bamaze okumusuulamu, twefumiitiriza nga twebuuza yalowooza ki mu kiseera ekyo? Yagamba nti nze yalaba nga bannange bavunnamye mu maaso gange nga ne mukadde wange kwali, labayo bwe nkomekkeredde mu kinnya. Twefumiitiriza nga twebuuza kiki ekyamugumya. Yagambanga nti naye ddala eyandaga kiri teyannimba, newankubadde ndi mu kinnya kaakano. Kaŋŋumire ku kiri kye nalaba, era ndooza mu biro ebyo ne yeegamba nti gwe yandaga kiri mmanyi tontadde. Bandigwa 1000 ku gwa kkono, bandigwa 1,000 ku gwa ddyo. Naye gwe newankubadde ng'osirittuka tolisuulirwa ddala mu bunnya kuba akunyweza n'omukono gwe ogwa ddyo olw'ekyo kye walaba. Alina amaaso, alina amatu, eyeefumiitiriza, atunuulira obulamu bwe, alimu okutambulira ku byatunuulira, abeeko kyalaba ne kyayiga okusinziira gy'ava by'ayiseemu. Atunuulire ensigo emuli mu maaso, agirabemu ekibira ky'emiti, akole kyonna ekyetaagisa mu bugumiikiriza, mu bulumi obw'ekitalo, mu kwewaayo, mu kweresa ebyamangu. Ensigo eyo agiyise mu mitendera mweteekwa okuyita, asige era agirabirire asobole okuggyamu ekibira.
twebaza nnyo okuwuliriza, twebaza nnyo okuteekayo amatu. Batugamba nti agamba omugezi ayogerera ddala bitono. Tubaagaliza obulamu, tubaagaliza okumanya nga kumanyi, tubaagaliza okutegeera nga kutegeera, era tubaagaliza amagezi nga magezi, tubaagaliza obulamu obulungi, tubaagaliza okutunuulira ensigo musobole okulaba ebibira ebizirimu, newankubadde mmwe ebiro byammwe temuliraba ssanyu liyitiridde, naye nga mugenda okulirabira mu baana bammwe n'abazzukulu bammwe. Olwo mwerese mweweeyo, musige era mulabirire abammwe bali kungula. Tubasabira omwoyo oyo alengera ewala abaggulirewo musobole okulengera. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Mukama Katonda abakuume, abateekeko omukono gw'ogw'ekisa, abataase era abalungamye, musobole okukola ebyo bye musaanidde okukola, ate mulekeyo bye mutasaanidde kukola. Simoni Senkayi Basajja Ssubi, muzzukulu wa Lwomwa, Ssaabasajja Kabaka awangaale.